Mukama Katonda guludde ne bwe yali atonda omuntu yamuwa amagezi amatonde era bangi ge tumanyi nga amagezi amazaale. Bw'atyo amagezi ago nga mwalina okuyita okwongera okutonda ng'ayongereza ku ebyo Mukama Katonda byatandiseewo. Mu mbeera eno omuntu alina okukozesa amagezi n'agateekamu obuyiiya obw'enjawulo okusobola okwekulaakulanya n'okugyayo bulungi ekifaananyi ky'akabamba ggulu. Obuyiiya buno bulabisibwa okuyita mu bitone eby'enjawulo omuli okuyimba, katemba, okusiiga ebifaananyi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Mu mawanga agagunjuse era gannaggwedda, omuyimbi afulumya akayimba kamu n'akali ak'emyaka gye gyonna paka lwava mu bulamu bw'ensi eno, ate abaana n'abazzukulu nabo ne bakalyako. Naye wano mu ggwanga Uganda munnange si bwe guli, anti omuyimbi asobola okufulumya ennyimba nga 10 ezikwatako mitima gy'abantu era zikyusa embeera zaabwe, naye ng'omusanga atambuza bigere nga n'ekyokulya wammanta kiwammante wammanga n'ensi yagivaako. Abamu batuuka n'okufa nga yeeyaguza lujjo mukazi gwe waapangisa ne landiroodi n'abagaana omulambo okuguleetawo mu muzigo gwe, kyokka nga bangi bafuna mu bintu bye yayiiya era nga babigaggawaliddemu. Ennyimba ze nga teziva ku leediyo na TV, ku mutimbagano ze ziizo bazikolamu n'obusoomooza buyite bukyalengi, naye nga ye akoma ku weebale akolera bitole bya mmere nga tafunamu. Bano bwe baalaba guli gutyo nga bakulembeddwamu omubaka w'e Mawokota Kiyaga Hillary beekubira enduulu mu ssetteeserezo w'eggwanga nga baagala wabangibwewo etteeka eriyamba bannabitono okufuna mu biyiiye byabwe. Olwaleero paalamenti y'eggwanga esaze eggoye bw'esomye ebbago lino omulundi ogwokusatu era bwe lito ne liyisibwa lisobola okufuuka etteeka erifuga ebiyiiye liyite copyright law. Honourable Speaker, I was emphasizing the imperativeness to follow the law in this our country. Attorney General was walking in. He's very well schooled in the law. Paalamenti ebadde ejjudde obugule ng'ekubyeko ababaka, bannakatemba, abazannyi ba firimu saako abayimbi. Bano nga babadde bazze okulaba ebbago lino erya Copyright and Neighbouring Right Amendment Bill bwe liyisibwa. I beg to move that the bill entitled the Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill 2025 be read for the third time and do pass. Wakati mu mbeera eno Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka obulungi bw'ebbago lino abuvudde ku ntono wamma n'abulambulula akawonvu n'akagga. So the right of the public to use the works of the artist are regulated by the law. It is not that when they produce the music, you are at liberty to use it for your benefit, for your commercial benefit, without them benefiting from it. So yes, it's provided for. If you want to use it, you can agree with them. If you want to sell it, you can also agree with them on how you can sell it. So we need to look at it as the property, that this copyright is the property of the artist. Wana babaka ba paalamenti balisensudde ennyingo ku nnyingo era bangi ne bassa kimu nga nkuyege nti liyite. For the performer or performers and the producer of the sound recording or audiovisual fixation shall be paid by the user to the author for every use of the work. Oluvannyuma ebbago lino liyisiddwa ekintu ekireesa akamwenyumwenyu wambwa kaaba nako ku lumbe lwa Wante ku matama ga bannabitone. 9 as amended. I put a question that clause 9 as amended stands part of the committee. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. Clause 10. Mu kwogerako n'abayimbi ab'enjawulo bakubaganya empawa ku bulungi bw'ebbago lino era nga buli omu
First of all, to the artists, kubanga kino ekintu kirwaniride for quite some time. Our president, the whole team, the secretariat, the whole UNMF. Banange tusimye nnyo ate ne government yebale nnyo kuwuliriza bayimbi negamba omulimu gwaffe gwetaaga okuteekamu ekitiibwa naffe batu protecting. We are so happy. Era kati abayimbi tugende mu studio time yakola sente. Short time. Wana babaka ba palamenti basabye abayimbi obuteeyibaala kubanga bandika batema nnamwandu kaatema omusika nti ebbago lino likomezebwewo mu palamenti lyekenneenyezebwe. Ate mubaddemu obuwaayiro nga bukontana n'ennono z'okukkiriza. Eddiini ezimu naddala abalokole bo bakkiriza nti enjiri twaweebwa buwa era tugabanga be si ya kutunda ate nga bayimba njiri. Kakati waliwo ekibuuzo kinene oluyimba nga lwa njiri nga lugenda kuyimbibwa mu kanisa oba ku media houses ezitakola magoba oba lugenda kuyimbibwa mu baana ab'amasomero mu ngeri y'okubayigiriza naddala abato at infancy stage aba primary. Oluyimba olwo nalwo lulina okusasulibwa oba nedda. Kati obuwaayiro ng'obwo bwe bubadde bukyetaaga ennyo okwekenneenya mu tteeka lino. Abayimbi ab'enjawulo boogedde ku bbago lino era ne beebaza palamenti eddimu lyekoze. Radio TV bamaze emyaka nga tebasasula kantu naye kati bwe budde batandika okusasula ku bantu abo akasente ne bekanaaba katono bwe kati nga be bagambye abanaaba n'amaanyi okubagaininga bagende babagaininge naye at least akasente ka creator yengeri yokka gy'asobola okubeerawo. Ebbago lino litunuulira abo bonna abakozesa ebiyiiye by'abannabitone omuli endeereetu n'entimbe za terefayina amabaala ba DJ n'abalala bagwa mu kkowe eryo kossa n'emikutu gy'empuliziganya egikozesa ennyimba nga ziringitooni. Ekikulu ekiri mu bbago lino kwe kusasula abayimbi n'abayiiya nga bw'oba waakukozesa ennyimba zaabwe oba ebiyiiye byabwe wonna w'oli olina okusooka okusasula. Naalongo Nakyeyu ne Rosie yakusakidde emboozi eno ku Promise TV alipoota leero.